okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama abukeesezza nate enkyalunaku luno olwaleero n'atuwa omukisa okujja okugabana ku bigambo bye ebirungi enkyalunaku luno olwaleero. Abaanirizaako si mulala ye Kasujja Emmanuel okuva mu Seventh-day Adventist Church Kanyanya, omuweereza wammwe mu wiiki eno yonna yonna. Pulogulaamu yaffe ennungi, ensulo y'enkya etuuse, ebeerewo ku lwaffe okufuna ekigambo kya Katonda n'okutegeera Katonda ki ky'ayagala tukole, n'okututereeza, n'okutubangula n'okutuyigiriza mu kutambula kwaffe naye nga twekuuma ng'ekigambo kye eky'amazima. Gwe mulamwa era y'ensonga lwaki pulogulaamu eno weeri ey'ensulo ey'enkya. Katusabe wonna wonna w'oli weewombeeke olw'ekyokuyiga nate eky'olunaku luno olwaleero ekimyuvu ennyo Mukama Katonda kyatuteekeddeteekedde. Nannyini eggulu n'ensi era omuyinza wa byonna, otuwadde omukisa ffe okuba ng'omukka gwo ogw'obulamu gukyayita mu nnyindo zaffe. Kabonero akalagira ddala nti ffe tuliwo lwa kisa kyo n'akwagala kwo. Kyeva nkusaba Katonda omungi ow'ekisa ekingi oyongere okubeera wamu naffe, oyongere okutuluŋŋamya, oyongere okutuwa obulamu obulungi n'okutukulembera mu byonna. Taata ate era mu ngeri enjawulo mu kaseera kano tugenda kuyiga ekigambo kyo eky'amazima enkyalunaku luno olwaleero. Yangoberere naffe era otuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe nsabye. Amiina, amiina. Leero February, ennaku z'omwezi 25. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba ng'omuzayituuni omuto. Ng'omuzayituuni omuto. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luli mu kitabo kya Zabbuli essuula ya 52 olunyiri lwa 8 paka ku lw'omwenda. Katuukeyo essuula 52 olunyiriri lwa 8 n'olw'omwenda. Bayibuli egamba bw'eti: naye nze nfaanana ng'omuzayituuni oguloka ennyo mu nnyumba ya Katonda. Neesiga okusaasira kwa Katonda emirembe n'emirembe. Olw'omwenda. Naakwebazanga ennaku zonna, kubanga gwe wakola bw'otyo, era naalindiriranga erinnya lyo kubanga ddungi mu maaso g'abatuukirivu bo. Dawudi yawandiika ebigambo bino eno ng'alaga nga Katonda bw'amu-establishinga oba Katonda bw'amukuza ng'omuzabbibu omuto bwe gukulira mu kifo nga gulabiriddwa bulungi. Era naye mu kwogera kwe alaga nti Katonda yennyini y'anaanywezanga ye okuba ng'omuzabbibu omuto ng'aloka kubanga ali ne Katonda era atambula wamu ne Katonda. Omuwandiisi agamba bw'ati nti ennyiriri 7 ezisooka eza Zabbuli eno zoogera ku babi abo abawakanya Katonda era abamugaana nga Mukama w'obulamu bwabwe. Naye olunyiriri olw'omunaana lutandika na kugeraageranya ekirituuka ku babi n'abo abeesiga Katonda. Bw'oddayo emabega w'olunyiriri kuliko ennyiriri 9, naye bw'oddayo ennyiriri ezisooka okuva ku lusooka paka ku lw'omusanvu, awo wonna wonna waliwo ebikolwa eby'ababi nga balina bye beeyogerako eby'enjawulo. Balina bye boogerako ebivvoola ebiraga nti nno tebikwatagana na Katonda. Nja kusomerayoko ennyiriri nga 2 oba 3 emabega olabe abantu bano eno kye boogera abo abatakkiriza Katonda. Boogera bwe bati: olusooka 52 olusooka, lwaki okwenyumiriza mu ttima gwe omuzira?
okusaasira kwa Katonda kwa lubeerera. Olulimi lwo luteesa eby'obubi obwereere ng'okomawo nga akamwano ak'obwogi obukola obulimba. Oyagala ebibi okusinga ebirungi, n'okulimba okusinga okwatula amazima. Olwokutaano ayogerako nti no oyagala ebigambo byonna ebiruma, gwe olulimi olw'obulimba. Olwokutaano, era ne Katonda bw'atyo anaakuzikirizanga emirembe gyonna. Alikusitula, alikukwakkula, alikujja mu weema yo, alikusiguukulula okuva mu nsi ey'abalamu. Olw'omukaaga, era n'abatuukirivu balitya, balimusekerera nga boogera nti, laba oyo wuuyo atafuula Katonda maanyi ge, naye ne yeesiga obugagga bwe obungi, ne yeenyweza mu bubi bwe. Kakati ennyiriri ezo zongera okutulaga ababi mu nkola zaabwe ne Katonda kyagenda okubakola, ate era zongera okutulaga nga Katonda bw'atabasanyukira era n'alaga n'enkomekerero yaabwe. Ababi bano eno boogera n'emitima egy'obulimba, boogera n'emitima egy'okusekeeterera eby'obwa Katonda, balaga nga bo tebeesiga Katonda, banyumirwa nnyo okukozesa omumwa oba olulimi olw'okulimba, kwegamba ebintu ebitali bya butuukirivu. Omuwandiisi kyava atugambye nti ennyiriri ziri zonna ezisooka 7 zoogera ku abo abawakanya Katonda mu ntambula zaabwe. Omuwandiisi ayongera n'agamba nti nno olunyiriri olw'okutaano lugamba ababi balisimbulwa okuva mu ttaka. So nga Dawudi ye mu lunyiriri lwetulabye agambye nti nno so nga Dawudi aliba ng'omuzayituuni oguloka mu lunyiriri olw'omunaana. Laba, kino Dawudi yali akkiriza bw'atyo kubanga ababi abaali bamwetoolodde nga bakkiriza mu bikolwa byabwe n'obugagga bwabwe, so nga bya kaseera buseera, ate nga ye yeesiga Katonda ow'ekisa abaawo emirembe n'emirembe gyonna. Nti Dawudi ebigambo bye ye byayogera ebyokuba nti nno ye anaanywezebwa ng'omuzayituuni, ensonga eri emu ejja okumuleetera okunywezebwa ng'omuzayituuni nti ye atambulira mu kukola kwa Katonda, ayagala nnyo okubeerawo mu kukola kwa Katonda, ayagala Katonda abeere nga yamuluŋŋamya, anoonya okugondera Katonda, teyeesiga magezi na bugagga by'alina. Newankubadde nga Dawudi yali alina obugagga, newankubadde nga yali kabaka, newankubadde nga yalina buli kimu kye yandyetaaze era yamegganga kubanga yalwananga entalo nga nnyingi nnyo ze yawangulanga ne batuuka n'okumutya, era y'omu ku bakabaka ba Isirayiri aboogerwako ne ku biseera bino eno nti be bakabaka abaalwananga entalo okutuuka okugaziya Isirayiri. Naye newankubadde ng'ebyo byonna byonna byali ku ye, teyabitunuuliranga ng'ekyobugagga kubanga mu ye yamanya nti bino bya kaseera buseera tebigenda kubeerawo. Naye ku luuyi olulala ababi abakola obutali butuukirivu bo beesiga ebyo bye balina, beesiga ensimbi zaabwe, beesiga amaanyi gaabwe, beesiga n'ebyo bye balowooza nti bye basobola okubikola, naye bino eno tebigenda kubeerawo lubeerera. Kyekiva kiri nti nno bo tebasobola kuloka kubanga obugonvu bwabwe n'okuwulira kwabwe si kwa kugoberera nteekateeka ya Katonda wabula bo nga bwe baagala. Ayongerako n'agamba nti nno mu lunyiriri olw'omwenda Dawudi yawandiika nti gwe wakola bw'otyo nga talaze ki Katonda kye yakola. Ensonga eri nti Katonda yali yakola dda ku abo abajeemu ne ku lw'abo abeesiga okwagala kwe. Enteekateeka ya Katonda
yamala dda okubateekebwawo era abantu ba Katonda bali mu kulindirira kutuukirira kwa nteekateeka eyo. Nti Katonda yakola dda enteekateeka eri abo abantu abatatambula nga Katonda bw'akola atya bw'ayagala. Eri abo abantu abatatambulira mu kukola kwa Katonda be bayise ababi oba batambulira mu ngero ez'obubi ez'amalala n'ez'okweraga n'ez'okweraga eryanyi n'ebitiibwa n'ebifaananako ng'ebyo, Katonda enteekateeka yaabwe yagikola nga yakubazikiriza kubanga beenyumiriza mu bugagga bwabwe, beenyumiriza mu bye balina, beenyumiriza mu magezi ag'enjawulo ge balina. Naye eri abo abeenyumiriza mu bwa Katonda n'okukola nga Katonda bw'ayagala nga Dawudi bw'atulaze, bano be bagenda okuba ng'emizayituuni emito egigenda okubeerawo ebbanga lyonna. Ayongerako n'agamba nti nno okusanyusa Katonda omuntu alina kuba mulamu lwa kukkiriza. Bayibuli kyeva etugamba era mu kitabo kya Kaabakuuku nti omutuukirivu wange anaabeerangawo lwa kukkiriza. Okukkiriza kye ki? Okukkiriza kwe kugoberera ekyo Katonda kyakugambye n'okitambulirako nga ye bw'akugambye. Okukkiriza nno kwa njawulo oba oluusi tekutegeerekeka, naye kw'okukkiriza nga kwo bwe nkumanyi kuyina characteristics oba kuyina ebintu eby'enjawulo kye bayita faith mu Luzungu, kye bayita faith oba believing. Believing lwe Luzungu, faith bigambo almost byagala kufaanagana. Kye bayita faith kwe kukkiriza ekyo Katonda kyakugambye. Oluusi kiyinza okuba nga tekikola makulu gy'oli, nga newankubadde gwe bw'okitunulamu olaba nga tekirina nnyo makulu, naye ekyo Katonda ky'abeera akugamba okukola. Gwe oyinza okuba nga tolabawo nteekateeka nnungi yakyo, naye Katonda ye nannyini buyinza yaba amanyi ensonga era ye kyaba ayagala gwe otambule nga bw'akoze atya bw'akugambye. Oluusi okukkiriza kuneeno ekyo, okukkiriza okukola ekyo Katonda kyatugambye, kubanga characteristic emu oba ekirala ekiraga okukkiriza kwe kuba nti nno okukkiriza kuli active, kukola obaako kyokola ekiraga nti okkiriza. Kati bwe tukola ebyo Katonda byatugamba, ekyo kye kisanyusa Katonda. Abantu abamu oluusi tuyinza okulowooza nti ebyo bye tulina oba oluusi bye tukola bye bisanyusa Katonda, naye ekyokuyiga kyaliro kyongedde okutulaga nti nno ekisanyusa Katonda kwe kuba nti nno tuyaayaana okukola ekyo kyatukola ki kyatugamba. Kyava ayongerako n'agamba bw'ati nti okusanyusa Katonda omuntu alina kuba mulamu lwa kukkiriza. Kino kitegeeza kukkiriza kyagamba. Katonda amanyi byonna, bwe kityo tewali kiriyinza kumuzinduukiriza. Olw'okubanga Katonda amanyi byonna, bw'atugamba nti nno kola kineeno, ekyo kye kibeera ekirungi eky'okkola, era nasobola kutulagira kukola kintu kigenda kutuviiramu kukola bubi, oba kigenda kutuviiramu kufa, oba kigenda kutuviiramu bubenje. Ebiseera ebisinga obungi Katonda kyonna kyonna kyatulagira ayagala tukole ekyo kuba kye kigenda otuviiramu obulungi. Agamba nti bw'ayogera mu kigambo kye nti ababi talibayisa mu ngeri y'emu ng'abo abamwesiga, kirungi tumukkirize era tumulindirire. Katonda mwesigwa. Eri abo abasazeewo okukola obubi, Katonda ajja bbawa ng'ekigambo kye bwe kiri. Wabula ate era n'abo abasazeewo okutambula naye nga bakola eky'obutuukirivu era nga bakola nga ye bw'abagamba okukola, nabo ayina ekisinga okuba ekirungi gy'abakola ki gy'ali. Era abo batambula era bakola nga Katonda bw'abagamba okukola, be bagenda okunywezebwa n'okusimbibwa ng'omuzayituuni bwe guli ogubala ogw'okubeerawo ebbanga lyonna mu bwakabaka bwa Katonda. Mu kiseera kino tulina kutendereza linnya lye kubanga akoze ebikulu bingi bye yamala edda okukola era alikola ebikulu ebirala bingi mu kiseera ekijja. Wandiyagadde Katonda akunyweze? Wandiyagadde naawe Katonda
akuestablishinge ng'omuzayituuni kwegamba akusimbe oloke ng'omuzayituuni obeerewo ennaku zonna ez'obulamu bwo. Ekikulu ekyokukola kwe kugondera Katonda n'okumuwuliriza n'okutambula naye ng'ekigambo kye bwe kiri, kubanga tuyize n'okuyiga ne tutegeera nti nno ekimusanyusa kwe kukola ekyo kyatugamba n'okukkiriza okukola ekyo kyagamba, kubanga Bayibuli etuyigiza negamba nti omutukuvu wa Katonda abeerawo lwa kukkiriza, era nga n'okukkiriza kwe kukola ekyo Katonda kyakola kyatugamba. So nga tumaliriza ebigambo binene bikulu okuddamu okunootinga okuva mu kyokuyiga kyaffe ekyenkyalunaku luno olwaleero, nti Mukama ye kennyini abatuukirivu be agenda kubasimba ng'emizayituuni, agenda kubabeezaawo ne mu biseera ebifaananako ng'ebyakazigizigi, era bwe baliba bawangudde bo bagenda kubeerawo ennaku zonna, kubanga Mukama waffe kennyini agenda bazimba babeerewo. Eri abo bonna abajeemu, abeesiga ebitiibwa byabwe, abeesiga amagezi gaabwe, abeesiga okutegeera kwabwe n'ensimbi zaabwe n'ebifaananako ng'ebyo, ekyamazima kiri nti ekigambo kya Katonda ekyamazima kiraga nti abo baakuzikirizibwa era tebagenda kubeerawo mirembe na mirembe. Ekyokusatu kye tulaba nti no Katonda ye yakola dda enteekateeka eri enjuyi zombi. Katonda yakola enteekateeka eri abo abamugondera era abamukkiriza, era yakola dda enteekateeka eri abo abamujeemera n'abeesiga amagezi gaabwe n'okukola kwabwe. Muganda wange aliyo ne mwannyinaze, gw'osazeewo okubeera ku ludda ki? Nze nno nandisabye obeere ku ludda olwesiga Katonda n'okutambula ng'ekigambo kye ekyamazima bwe kikuyigiriza n'okumukkiriza, kubanga olwo bw'onaazimbibwa ng'omuzayituuni omuto. Naye w'onookola ekinnadda ku mulundi guli eri, ekinnaddako tekijja kuba kirungi. Ekirala kye tuyize tulabye nti nno okukkiriza Katonda kwe kussisa mu nkola ebyo by'atugamba okukola, by'atugamba okutambulirako. Bwe tubiteekesa mu nkola, olwo nno tuba tugondedde Mukama waffe era nga tutambula naye nga bw'ayagala, kubanga ekyo kye kimusanyusa. Olwo nno bwe tunaazimbibwa, bwe tunaayogera ebigambo ebifaananako ng'ebya Dawudi nti nno anaafaananyizibwa ng'omuzayituuni oguloka ennyo mu nnyumba ya Katonda. Eri abo abatuukirivu abasazeewo okutambula ne Katonda baakunywezebwa ng'emizabbibu egiri mu nnyumba ya Katonda, wabula eri abo abagaanye tebajja kubeerawo ebbanga lyonna. Mukama amanyi ng'ebintu byonna alibitereeza ku nkomekerero yaabyo, weewa waliwo ebifaanana nga bisoomooza, naye Katonda amanyi nti nno amanyi oba Katonda yakola dda enteekateeka yaabyo n'okubiggyawo. Katonda atuyambe tumwesige, amaaso gaffe gatunuulire obulamu obw'emirembe n'emirembe n'eddoboozi ery'okumutendereza, era tumusabe atuyambe twongere okumwesiganga ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, kubanga mu kumwesiga n'okutambula naye omwo mwe tunaanywezebwanga. Mukama abawe omukisa nga mugenda mu maaso n'okukola emirimu gya leero, ate era nga mulowooza ku bigambo ebirungi ebyo enkyalonnaku luno olwaleero. Katwebaze. Katonda omuyinza wa byonna era omulungi, tukwebazizza nnyo kubanga ekigambo kye ekyamazima kitulaze nti eri abo abatambula naabwe, abakugondera era abakuwuliriza Mukama obanyweza, era baakuloka ng'emizayituuni egizimbiddwa mu mpyazo oba mu nnyumba yo. Katonda omulungi, oluusi tumanyi okweyolesa nga twesiga ebitiibwa byaffe, amagezi gaffe, ebyo bye tusomye n'ebyo bye tutegeera n'obukugu bwaffe, ne Mukama tusaasire otusomye okuba nga tutegedde nti ebyo ababi abatatambula naawe be bakola ebyo. Naye ffe tuyambe Mukama okwesiganga n'okutambula naawe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe, olwo tusobole okunywezebwanga n'okubeerawo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe n'okweyagalira mu ebyo bye tukoledde. Tuwe olunaku olungi. Abaana b'ab'obuwala n'ab'obulenzi nga bagenda okukola, Mukama akkiriza obawe omukisa mu byonna bye bagenda okukola, era ku nkomekerero ya byonna ffenna otufuule bawanguzi n'okukirawo, nga tukikira obwakabaka obw'omu ggulu obutaliggwaawo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Bwe ntyo bwe nsabe okuyita mu nnya eddungi omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nate era mbajjukiza okuwagira omulimu ogukolebwa Advento Media
nga tuyita ku merchant codes zaffe eya Airtel eri 43 97 85 0 yesembayo, eya MTN eri 83 89 83. Baako kyokola olw'obuweereza bunene okugenda mu maaso. Mu ngeri enjawulo tubakubiriza n'okugenda ku app stores okufunayo Aviento Media app, olwo obuweereza buno busobole okukutuukako awo w'oli ku ssimu yo ng'ogenda ku Google Play Store oba ku Apple Store. Mukama abawe omukisa. Sigadde nga nze muweereza wammwe Kasujja Emmanuel okuva mu SDA Church Kanyanya. Mbagaliza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.